Oli mulamu bulungi era muzamu bulungi omukuto gwa Daily Still Hope yonna gy'osinzira okubanga otulabira tukwebaza webale kubanga ate otugobera. Twagendedde mu kuwumulamu twagambye tugenda kudda atwogere ku mulamwa omupya ogwogamba nti waliwo ebintu ebimu by'otalina kubanga oyazika. Neighbor, muganda wo, mukwano gwo, oba omuntu yenna gw'oteesiga bulungi ngomena muka question mark ng'omulaba amazima muntu muzibu kituufu ekyo. So ebintu ebyo olina okubanga weewalira ddala kubanga okola ki obigabana oba obimuwa kubanga ate obimuwa ekintu ekisookera ddala olweyo lwetweyesa naddala ova mu nnyumba twakolako mukyalo nakulirayo nnyo baatugambanga olwera mu nnyumba tebalugaba ate tetwera bweru kuba tebaatuwanga makulu gaabyo ebimu tubizuula tugenza kukolera sitaani olwera mu nnyumba olwo ewolugabira omuntu atali mulungi alukwala nagala n'alwezesa ku kyoto oba n'alukolerako likyozi zonna nga twakulukolerako ebyo n'aluzza waluzza n'olweresa buli kalungi konna akenjo okafulumiza Katonda wange buli kyomanyi kyobadde owishingira ennyumba eyo okuba nakyo kimaze ofuluma ng'okifumudde kize wuwe oyeroza wuwe ofulumya mumwoza wuwe bannange olweyo olwo si lulungi lwakugaba kati abo ba mukyalo ab'omu kibuga ebisiimuula mopping tissues my goodness omwana asiimulako valanda ye togeza kitu muganda wange abantu bajja okunkumuka mu nnyumba nga ndaba bwe nti abantu bajja olwala ebirwadde mu nnyumba by'otategeera ojjanjabe otunde buli kimu odde ku zero ate oli agaggawale andi gwe gyokoma okukkirira yaba ayambuka ekisiimuula ekyo kitina kirungi kireka n'awo bweru si kirungi n'olweyo lw'omunju si kirungi edda mu kyalo baatukubanga n'otukuba oluyebweru gwe naga tuleetera bizibu at least olw'olujja lwo tewali buzibu naye olw'omu nnyumba abalogo balwagala nnyo n'ekisiimuula nnyo mani wali amaka gamu nga galina ekisiimuula ebweru n'ekisiimuula munda ekyomunda tekifuluma n'ekyebweru tekiyingira munda kikoma bweru oluusi bakiteeka ku waya oba saamoya ekyo tewali buzibu tekina ttabu baagala munda ekyokubiri bannange engatto oba sapatu ekintu kyonna ekitugenda mu bigere babyagala nnyo naddala kakati edda wawinanga omukolo kakabinowa neiba neyazikuuma ebyo bijja baloza akagato kali akabulaaka mukeerera mwenye mukeera ayinza okumwenya ebyokwewola ebyo ebyokoma njazika Katonda wange bajja obaloga ne sitaani afuneko kopi ate amala nafuna kopi ate era yaba akuloga kopi yaba alina n'olugero ab'omugulu bafuna kopi kitabanyi kyo kye bakikola tunuulirako olabe bonna bakimazeewo tekikyategeera so ebintu byonna ebigenda mu bigere ago magenda neighbor sapatu zange siziraba kanyambaleko muzizo kinaabiro ebyakola byayagala ayina n'okudda nasooka ayingira n'akola byakola nazza togeza neba mulina we muli nga mulese nga tebwera omuntu n'agenda nazo gw'otamanyi weeraliikiriremu ezo ng'omuntu omutegeera ayambalawo atyo aba amaze abantu abamu batambula n'obuntu bwabwe kasatu akolako obukozi bwati baafuuka byoto bya sitaani ebitambula kale tugambye ekimuabamu abantu sibangutegedde girawo ati nazza onjukiza waliwo omugwe bagamba kasomo katabukasi mu ngalo bwoti ebyungu osiibula
kati kyekyo bali nayo ka mukolo mpako ng'omwengato engato zange tezimakingira kagoye ng'omuwa abakazi batera nnyo gaba obugatto abawala nina deeti ako kali ngende nga ndaba anti andabire mu bbanga yonna nga ntambula nti okitegeera Mukama Katonda wange kankubuulire mwana gwe koma ndekere koma engoye okusharinga okwazika nwazika ne peti afubeti bazazika nenika nawe Katonda wange omwaziko oti ebintu ate zange zonna mbisi mpaku yiyo ayagala nnyo eza redi gwe kakubulire oli mu kusaba Mukama gw'omwami ofunye akukwana kiri awo kyadiba ye kyajja okukola kufuna olugoye lwo bagenda akola byakola ng'alukuwa ng'olwambala ogenda ku deeti ovayo nampi bakusabula busabuzi ku deeti byagamba biwedde n'okugwa ebyange naawe omanyira toneesiba yani yakuyisa kyokka yakusirikire ne transport ani yakuyise simanyi ogudde bwe mukolo gwaffe kyokka bwejo ndi mukwano naawe ejo sikyalina ekyansiba omutwe nekyanyambala igulu wankutwala wankwanjola ntya mu mikwano gyange nawereka omuntu anyiridde bwe nti kati kiri baba balina kye batadde mu lugoye nga kikyusiza endabikayo akulabanga layoni akulabanga emyaka 9 akulabanga musajja munne n'amaka weegatta oba ne mukwano gwo eyaziko olugoye n'agenda n'aluza n'oyambala musajja buli wadde awaka oweera byennyanja biwunya n'amaka abatayagala nakomawo abatayagala nakudda amaka ne gakola ki negafa bwegatyo so engatto n'engoye kyabulabe nnyo yazikanga muntu oba kisoboka mugabe twala tozza ati kati tebikola nga taziza n'okikozesa ebikola bibeerawo biba bipendinga birinda kati alina okugenda nakola byakola nazza osobola okutapinga ziri spells eziriko zikole kituufu okwazika omuntu omwazika ekyo kitegeeza alina okukola ki okuzza alina okuzza bulina n'obuno obuntu obusala enjala bubayita buneirokata mu lunyanyimbe sasa enjala nange mukiranga kyabwe kino olinasaza oliwa omutima omubi wakakwata mwenna muba muwedde ate kati fe ababoda tubeera ku stage ne tusalasalako enjala zaffe anti no nawaako n'oli ojja beera mu boda muganda wange okivuga ekaddiwe n'okaddiwa ojja tula ku piki eyo n'akabina kagwerere oba gwoba okaddiwa mwenna abayoola nga yafuna kasitoma kyogamba asobola okuyita nairokata eyo netugisasiza ye nesigala nga ye nakola kyayagala agiretanira n'abanga eyesazasazaawo mumusabe ate abamu tebasala njala ababoda kati walaba munne nga nsala mwana mpaako jukira kazina enjala zijja nakungobya bakasitoma mpaako mala okubwagulako kuno njakasanga olunaku lwonna nga wali nairokata nti wuli yagirinanga mwenna abafunyeeko emikono atutte walusufa olamu stampu bala mwenna muyinza n'okwegoba ku stage n'akisigalako bwomu nasigalako eka Mukama Katonda wange baye ebintu ebimu tubiranga ebyomuzannyo naye nga biri serious n'okusinga wabadde osuubira ekirala zituyita garden tools ebikozesebwa mu nnimiro enkumbi kitiiyo ebirungi byakwazikayazika andi kati fe mukyalo tutugira nyambaako nina abaana bangi anti ogenda n'okwoza ebijanjalo byo n'oleeta naye yazika byonna ebibadde bigenda bala ebiwona ebiddawowe bakiyita mukokota oyogedde ekintu akukokota muganda wange n'abeggulu bafunako kopi nti laba omwana wakyo bamukola bakokosa oli omanye ebijanjalo okubanga
kigenda kutululako egundi ezijjanjalo ebi ali ebyanjalo empeke endala zonna zife mubeeremu nga empeke ejeje gwe yasimba kilo 10 ng'osubiramu nga 10 oyafuna kilo 3 ate nga wolonda obulungi 15 nfu sekuli wazanya n'abantu bayinza okukota ettaka lyo ne kutadda kantu wadde naaka enkuba eyinza otonya neekomewa neiba neekomewa wali wa neiba wendaba bannange ewange neetatuuka enkuba ez'otonya ng'ebijanja badde beetaaga nkuba oba kasooli nga mu kifo ky'okunyira ate nebikala bukazi bino ebijanja ebyalinyiridde enkuba etonya ate bikala biki nebyengera ngagamba enkuba nnyingi ate ennyinyi byange yabala tebigize nga tebyeyokeze kasooli waaba agirira ati omanye nabisalaasala kasooli kyebiva nolowooza nkuyege n'ofuuyira ewali neiba teri musooli gugwa ensi eno we yatuuka batugambanga kasookwata akati ke basimisa lumonde omuntu n'akafuna ojja kiwulira nga kiwedde ate garden tool akati badde manyi bamenye kamenyi nayo garden efuuse garden tool efuuse kikozesebwa kyannimiro enkumbi webeera kwadiwe batenafuuka garden tool batenafuuka naye kasi ogitwala n'ogiwanga n'ogiyingiza munju nimiro eba efuuse kubanga osobola ogigula ng'ogenda tabula musajja eba efuuse garden tool eba efuuse musenyu efuuse construction tool kati omala gitwala mu sekita eyo nefuuka ekyo kati naako wokamenya nga kafuuka garden tool nga bakukokota kama katonda ebibazo otakolako naye nga olumonde abaza ogenda okuddayo bayinga abaze ne binoculars ne batangaaza buli kamonda akaliko ne bakasimako nawereka nga tuwakebeddeko nga kwali ekirala ndabirwamu ezo zemwerabamu oyazika endabirwamu katonda wange endabirwamu nti erimu yiwavakyo endaga nze mwenyinize wagifuna eyemwanguyiza okuba nga penetrating ensi ey'omwoyo kimwanguyira n'alaba byonna byobadde opulaning emabega yonna n'abifiriizinga ebisanyalala diiru ebadde otuse mu 99 negenda mu 1% nekonerawo pulira tajagayo kera ku makya osangako message whatsapp I'm sorry nfunyemu emergency ndi kukubira ogani banna ninga wasiza ogamba mukama era onviiriddeyo gwe ndabirwamu togeza ndabiramu gye weerabamu mwana wange togezanga omala gigabira omuntu gw'oteesiga bagikolamu kye bayita hijacking ne astral projection bakozesa nnyo eki endabirwamu eyo era ebyoto bya sitaani teri kitaliiko ndabirwamu byaba agent teri so olina okuba omwegendereza pulira ebinido empiso eneetunga empiso otwaliramu bikwanso tugende n'amakirita tuteekeraawo tugeza kyandange bajja okusiba nawe okakase empisa gikwata ati n'ataako byata nafuna akati n'agisiba ati n'agiteeka awantu abantu tuli mu 225 yatuuka mu 240 nga we wali wooli asiseeseetuka olususu lwe lulaga emyaka naye nga mu birala byonna ewali odda buzima bega banna ekisiimuula manya ekyo tukimaze akambe ketuwaatisa kambe bajja okukokota sigwa abadde ali emiceere nyama nkoko ganda wange mukena jawambe ewuwo nga yawunya yekka ate owa boyiro nga simusiige otandika okugamba nti mukene ayina food values ofuuke musomesa temanyi kyama kiri mwogoloza lwaki abanasayansi bagamba mukene asinga ebiriisa ensonga lwaki onyirira mukene ono mwabali ennyama birwadde byereere n'otubaaza awo mangu
kumbe muganda wange bintu byakwekaza yali alinyama emirundi 3 ewiiki muganda wange otuukayo n'omugamba w'ennyama muganda wange mpaayo kakwota gende tuwunyizeeko olusuge natosibula abantu sebadda kale mukama katonda w'ekisa ekingi abampeera omukisa kale bayibuli katubeere bagezegeze mu baana bw'emusota ebyo biwulira n'ebisingawo kaawo tebirina kukuba ntiisa mu bulamu bwo oba birina okugula amaaso otegeere nti ku nsi kuno kwe tuli kuliko abantu abalungi n'ababi abakwagaliza n'abatakwagaliza so ebintu ebiri risiki omulabe byeyeetaaga okuba nga akusaanyaawo ate tomala gabigalabanja n'obisuulasuulaawo omuntu gw'otamanyi ennyo gw'oteesiga omutima nga gugaanyi wakusaba ekintu kyola nga kiri sensitive naawe manya nti mukama akugudde ku maaso togezaako ate n'omwa tubagaza olunaku olungi katwetoololemu kinaasoboka tujja kudda ekitaasoboke mujja kutulaba olunaku lujja kuba lwa Monday ekya naffe ku Sunday ffe ku Sunday tutera kubeera ku dreams ku birooto ebyo tubeerayo nga tuyitaayitamu mpolampola wano ndowooza tugenda kukomawo tujja kukomawo okwolweggulaawo tubasiibula ate tukwatagane olunaku lujja kubeera lwa Monday tubeere bulungi ate era